Abalungi abatulaba abali HK Media manyene dubozi yenze Hadija Kigozi kuba kutusaako obulamu omuntu weka ali ku kyeyo ate nga tuli Dubai wano wenyini wensinzira okuweereza ate nga olwaleero ngenda kubeera nkutwala mu show gye tutuumye pokopoko mu Dubai ate nga kino kyo kipya nakyo kyanjawulo nnyo tugenda kumakinga sure nti ate buli wiiki tubeera tukutuusaako ku ebyo ebimu bye tusuubira ebigenda mu maaso wano mu Dubai nze kenyini ate ne ttiimu yange pozi olunaku olwaleero siisenzeka wabula ate ndi n'omwami ku show ayitibwa Simon Kivumbi. Simon beera nga weeyanjulira abantu. Amanya gange bampita Simon Kivumbi ng'era mbeera wano e Dubai. Okay. Era nga ndi resident. Okay. Senior neitechi. Omanya abantu wekubeka ebitiibwa. Abakirabye kyonna abakiraba ne tusirika ne tudda eri ebbali. Okay. Naye nga ate tukoye okubanga tubeera ebbali ne tulabanga ebintu ebisinga bigenda mu maaso mu Dubai. Ne mugamba nti ate kambeere nga muvaayo ku media mubeere nga namwe mutwegattako. Tubenga tubegattako ate kubanga twogera ku bintu ebisinga ebigenda mu maaso like pokopoko ndoze ekigambo poko ontegeera gamba pokopoko ziba zavugidde wasimanya kano kali ludda ate byonna tugenda kubeera tubikwasaganya wano ku show egenda okubeera nga airinga every week tugenda kufuba nnyo okulaba however busy we are ate tulabe nga tubatuusaako ekyenjawulo bangi mujja kuba basanyufu na biki tubagamba tubangiza nnyo n'abamu mujja kuba banyiivu eyo si nsonga kuba buli wamunyiiga ate mubeera mutongera twagenda okizuulanga abantu abanyiiga be bakola bannayuganda ebibi okitegeera abakola bannaabwe ebibi be batera okunyiiga lwaki mwogera ku kino kuba tebaagala abantu babitegeera tebaagala babimanye n'ate mubanga temubikola tetujja kubanga tubyogerako okitegeera so kakati mwena abatulwanyisa abayomba nti lwaki mwogera obuziina bwaffe mutwanise mulekerawo bikola okitegeera tetujja naffe abaana bankuba emipiira wano ku bed space naye nagenza okulaba ku TikTok ekyewunyisa ate nga waliwo abaana batandise okuzanyira bed space bagise episode oba series bagitumye episode 1 nakusindikidde ka video abaana mbu bazanyira mu bed space oli ndoza omuzanyo gwe yagutumye bed space nalabye ataddeyo episode 1 episode 2 okitegeera so kati n'oyonze yamukwata Adija akakugamba mu kintu ekyo abantu abanyiga ng'etwogedde ku show ya bed space abantu abasinga be balimba bannaabwe ne bajja wano e Dubai ne babateeka mu depression oli najja n'agamba nze ngenda kusasula ssente bweziti mbadde nsuubira ngenda sula mu 1 bedroom apartment n'anyiiga naye omuntu munnyonnyola ekituufu munnyonnyole nti yes Dubai eri expensive ogisulamu okitegeera buno bwe bulamu ffenna bwe tubeeramu bw'oba ofunye ku ssente ezisinga ofunye omusaala ogule mitwalo 2 ojaddiramu you can upgrade genda e Marina genda e Jumeirah genda e Palm Jumeirah okitegeera naye temugenda tutiisatiisa olwokuba nti twogedde ku bintu ebimu tubabuulidde nti bed space ebeera bweti ogisasula ssente bwezi okumanya tukubuulidde amazima ate gwe nojja n'otutiisatiisa mbu lwaki oyogera ku kino ekintu lwaki oyogera ku kino ekintu lwaki oyogera ku kino ekintu bambi it's not good leka tubuulire omuntu ava e Uganda omuntu ava Oman omuntu gwe bigasa omuntu abyagala kubanga abantu ababyagala Simon gye bali n'abasuubuzi omusuubuzi yali badde asula mu apartment ey'ebbeeyi naye omusuubuzi ajja ng'alina ssente ze n'ayingira mu bed space neyeebaka n'abeerawo ewiiki n'akola byakola n'agenda wano tetwajja mu maka gaffe at the end of the day twajja kukola ssente leka tuwe bannayuganda tubabuulire kiki ekiriwo kiki kye ba expectinga ng'ate temutulimitinga kubuulira abantu information okitegeera wama ne mutumalako emirembe fe tutandike pokopoko waffe wama abanasanyuka abananyiga banakola ki bajja kunyiga naye ng'ate okunyiga eyo si nsonga wabula afunamu kyayiga ayige tafunyemu kyayiga genda mu comment yafaawo ku YouTube teekawo grievances zo tujja kuba ate tukuddira oluvannyuma okay
Okay guys, atenga sinaba kwongerayo okujukiza nti eno show eri sponsored by Speed Express. Genda oberengo bafunako visa esinga okubeera discounted bali awo ku Banias opposite Deira Tower. Ekizimbe bakiyita Deira Tower room 202. Yeah. Show bagise poko. Wenjogera ku poko ziba zavugiddewa. Ziba biche bigenda maso mu Dubai. Muyina entale eyo. Zonna tujja kuba tuzingira mu maasawo. Muyina ebizibu byammwe. Tukubasuubira okubeera nga ate mubireeta wano eno mbeere nga mubitunyonyolamu nze n'omwami Simon Kivumbi. Okay, so kati omwaka guno gutandise gutya? Tunaatera okuba nga tumalako omwaka. Omwaka gwo gwatandika bubi nnyo whereby nti twali mu January awo wonna Dubai temwali mirimu, abantu bali banoonya emirimu temwali mirimu, naye ate omwaka gye gugenze nga gweyongerayo, emirimu gitandise okuba nga gyeyongera Ora Expo n'ebintu ebirala. Hotels zizeemu okuggulawo ezaali zigaddewo, airlines zizeemu okugula, Emirates hiring day and every day. N'ekirala nti like right now Abannayuganda abayingira Dubai bangi nnyo. Abannayuganda banoonya emirimu abazze mu Dubai. Population yeyongedde nnyo okusinziira ku myaka egibaddewo emabega. Naye ng'ekyo kyonna kivudde ku ki? Right now Uganda tekyali mirimu. So kati abaana basazeewo okujja okunoonya ku greener pastures. Basazeewo otwegattako. Mukirabe nti eno ssente tetuzinoga ku muti naye wabula tuzikolerera. So kati nga tetunnaba kutuuka ku level ey'okubeera nti tugenda kwogera ku baana abo ka video kenakulaze emabega kaawo. Tulinako abaana betugenda okubeera nga tuyingiramu. Tukimanyi nti kino kigenda kubakwatako bangi. Muyinza okutuvuma naye oba oliawo ate muyinza okubeera nga kutuvuma omwo mugenda kuyamba abantu bangi nnyo. Okay, so kati tutandike ne weather, embeera ya weather eno. Tubadde mu kasana, so kati abantu ndoza temukya complaining nga tekyali kusuula blanket sawa ya kubikka munno abafumbo. Sawa ya kunyweza maka. So kati weather eno inza jogera kochi. No, right now tuwangalira mu SC. December. Omuntu ata ayinza kubeera nga yerabirira atya mu kiseera kino. December right now weather I think eyagala ofaanana ey'ewaka simpewo nyingi. Kino kyekiseera ekituufu omuntu mwalina okutambulira. Kino ekiseera omuntu mwalina okutambulira onoonya omulimu. Ate ekirungi kyagyo nti mu December emirimu gibaawo. It's a festive season. Mu summer awo emirimu giba mitono nnyo ate n'akasana kaba kangi omwana okunoonya omulimu. Kubanga abantu abasinga baba bali mu zi vacation. Naye essaawa zino nti weather nungi, omulimu gunoonyezeka ssaawa zino. It's just that right now December it's very expensive. Hotels ziri expensive anyway. Buli kimu kibeera becoming expensive. Ticket yali expensive right now okujja wano. So buli kimu becoming expensive in December. But yesawa entuufu omuntu okunoonyezaamu omulimu kubanga tabeera stressed na musana. Weather ebeera very good. Okay, that's very nice. Okay, so kati omwaka gubadde muwanvu nnyo whereby nti being the start of poko tetugenda kubeera nga tulandaga nnyo kubanga omwaka gubadde munene nnyo naye kati tugende ku December. Last week awo tubaddewo n'amawulire ga Palaso. Palaso ndoza wamuulaba yakikuba. Abannayuganda mulina ssente ate mulya ku ssente zammwe. Bambi mwebale kubeera nga mulya ku ssente zammwe ate ne mbeera nga musobola n'okuwagira Abannayuganda bannaffe ababeera bazze wano n'okola shows. Actually nga tetunaabeera na show ya Palaso twalina show ya Liam 1 week before I think. Then oluvannyuma ndoza ne waddawo Palaso. Tubadde tukyali awo nawulidde nti ate simanya Zex Birangirangi is also coming here. Tubaddewo ne Part 1 Star Awards. Omwami ani Omwami Levis yazitegeka Part 1 Star Awards. Abannayuganda bangi. I think ne Salvador naye yaliko wane mabega. Ne Salvador naye yaliko wane mabega. Bannange. Bannayuganda ekintu mukikwasizza maanyi Dubai banyumidde pate ku pate. Naye nga bwe mulya ku ssente zammwe tubajjukiza nti ate temwerabira okubeera nga mutereka ku ssente. Kubanga bano abajja bakyalira be bamu be bagenda okuddayo Uganda tebakole ki babasekerere. Abaana balye pate, abaana balye ssente. Naye nga night life eyo gyogerako ki? Ensonga eno y'abawala okubeera nti no bamansula ebintu ebyo birina engeri gye bitukwatako batusinga. Night life ya Dubai badde emabegako ebadde yafa naye kati ndi musanyufu nti right now people enjoying
clubs be as good though. Clubs DJ Ram, big up on yourself. Yeah, DJ Ram ya good though club ye the club silk I think akubanias. So then waliwo club endala eri ku DCC sinagitegera ne waliwo club Rita Bills. Yeah. Rita Bills. So clubs is not right now as in you I think. DJ Waswa, big up on yourself. So that means ekitegeeza nti nightclub nightlife yabana Uganda because mostly their target audience is Ugandans, East Africans. So nightlife yabana Uganda mostly egenze okula. Naye ekizibu ekiriwo nti bonna batagetinga night ye lunaku lwero mu Sunday. Naye ensonga eyo eri etya lwaki babeera batagetinga Sunday? Ate nga Sunday si ye weekend ya wano. Kuba nandigambye okay Friday abaana basinga babeera off on Friday but I don't know. Saturday. When nalina aka JUAE Tuesday was like a Sunday nga buli nightlife yalibanga Tuesday Kampala night. Ndaba Kampala night ku Club Silk. Indaba African night ku Club Fortune Pearl ewa DJ Waswa. Ndaba Kampala night ewa DJ Ram au ku Club Silk. Then ndaba ne African night ku Club Fortune Pearl ewa DJ Waswa. Then newa Rita Bills oba wakuba ku DCC. Yeah, ku DCC somewhere. Yeah. Thursday something. Sinagitegera bulungi yo night but I think Rita Bills but I think but I don't know why they target Sunday. I don't know. Yet Sunday. Nayenga entertainment industry wanene mu Dubai eyongedde okubeera nga ekulira ddala. Media eyongedde okubeera nga ate egipushingira ddala. Okusooka no media bagiresistinga. Baani abaresist? Abantu benyini. Abantu benyini baresistinga media nga tebagalegera maaso. You cannot fight change. If change has come, achegera. When change baga saa zino ebintu bennyo bikyuse. Ani achaddawo nawuliriza radio kituufu tewakyali kujjako ng'oli mu motoka yo olaba ne TV okulaba TV okwata abaana n'olaba abaana ku TikTok nobeera bakubaana ku TikTok for 2 hours to want to nolaba mu TV otula n'okwata essimu yo n'olaba abaana ku TikTok for 2 hours. That means change has come. You can't fight change. Kituufu right now medias mu Dubai tosobola zirwanyisa abantu bannyo balwanyisiza medias mu Dubai but right now tekikyasoboka. You can't do nothing. Okay, uli Dubai mu pokopoko ate nga tukutuusaako ebyo bigenda maaso wano mu Dubai. Bw'oba ondaba omulundi gw'okusooka amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi Nambeemu okutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kyeyo. Gwe wenna tulaba omulundi gw'okusooka ky'obeera okola nyiga just akagamba ako kokka ka subscribe okubeera nga ojoiningirawo show ate woba oli ku Facebook oba ku Instagram beera nga otufollowingako era olikinge ne page yaffe. Okay, ndino omwami Simon Kivumbi ate ng'olwaleero bwe tukwasaganyiza embeera wano mu Dubai. Bwe tukikalakata bwakinkubira tubasuubiza nti ate tugenda kubeera tubaweereza buli wiiki nammwe mubeere nga munyumirwa. Tugenze ku TikTok eno nti Abannayuganda abali mu Dubai abali ku TikTok balowooza bali mu heaven. Bwente bwe nawulidde? No, mpagira omwana wa TikTok ate sometimes muwagira nnyo on a larger extent ate ne sometimes those few people bakisusiza nti batuvumiddeko batuweereddeko level. Abaana ba TikTok has brought new breed of socialites. TikTok has brought new breed of people nti right now waliwo nobody's kati bafuuse omwana wa TikTok ali famous okusinga ba celebrity ababaddewo. Omwana wa TikTok ali famous okusinga like right now nti companies zidukidde abaana ba TikTok okuba sponsoring ate wabaddewo ba celebrity abatafunye koya the endorsement buchanga yingira mu abantu bwe batyo bali mu kuwala n'abaana ba TikTok olwokuba nti for them bakirabanga omwana wa TikTok atalina makulu atalwanye like omanyi okuba nti tahasolinze TikTok ono naye ayina haso and for them they think balaba kiwedde nti omwana Kadama alina ba followers emitwalo 3 emitwalo 2 Kadama alina followers emitwalo 15 biki there is one ka TikTok lady kenjagala nnyo Ashakama akasoga kakati omuntu watunulira omwana ng'oyo
Kadama kwa like creativity yokajalina batwala Kadama ng'ekintu ekyawansi naye ng'ate kyolina omumanya Kadama ye muntu bebamu ku basinze okuboominga TikTok okugisitula yes TikTok ebaddewo but mu Uganda mu Uganda okufuuka like TikTok okufuuka kyeri mu Uganda Kadama be bagitumbudde yes abayindi balaba babadde ne TikTok for a long time bayina aba Pakistani balinangawo nga tenafuuka like yamanyi nnyo mbayindi mu ba Pakistan bannayuganda tebakozesa nnyo like kituufu naye bakadama bafuula TikTok bebamu ku bantu abafudde TikTok kyeri kituufu naye bawalanwa olwokuba nti kati ojja sanga omwana nga oyo Asha kama nkagala nnyo ng'omuntu akawalana kuba kalina emitwalo ndowooza oba 10 n'emeka egy'abantu abakafolowinga okitegeera nga serebu okitegeera content we tafuluma bwatyo tatambula tozitegeera naye otunuulidde omwana ng'oyo Kadama abeera atya n'ebintu esibyeko n'ebisaati ku mutwe olugira nga batandika okukola ki yes mulimu abantu abamu abafudde TikTok ekyokumemula kyemmanyi content si mwangu mutuyitiriddeko bambi mutuyitiriddeko bakyala content si mwangu so buli muntu anoonya content mu ngeri yamuyisaawo naye netiri buli muntu ayagala kubeera famous ensonga eyo kiki ojolabe abaana abasinga okukozesa TikTok abasinga okukola content wa TikTok abasinga tebali Uganda kituufu 2 redundancy ne baddewo olwa COVID etumbudde nnyo TikTok nti right now everyone is looking for something ekiyinza omujjako depression ekiyinza omujjako stress tosoma atasoma olina family abokulabirira oluusi oli ku kyeyo olina time nyingi okitegeera ogamba nkoze eki then ofunye inspiration olabye abaana ngabo abakola TikTok abavuddeyo ate obazeeko obavuma obalabye oyagala nabo okuba emulatinga okole ki kye bali ate nekira waliwo alimbye abaana ba TikTok nti bw'ovuma gundi gundi nakuddamu ovume Adija Kigozi akuddemu followers ba Adija Kigozi bagenda gamba ani ono yavumya Adija bajje bakufollowing bali be bayita bamaje ga Adija bajje ga Adija bajje bakuvume bajje ga Adija bajje bakuvume then ofune yawo ba followers nga 10,000 so I think abantu they've tried the easiest part to become famous on TikTok. They are trying the easiest part because okukwata content n'okwata content nga olaba akana Asha kama nikakwata content wa content wange walusoga lekabireeta wamu okitegeera n'okwata content ng'oyo nobeera constructive n'okirowoozaako olina emirimu okolera bossi wo I know you have to update every day bwe nzija nenvuma Adija olinga kino ngenda funa ba followers bangi nnyo very 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 easy okitegeera waliwo ne gayo omulala ye mwagala nnyo ye I don't know amanya gawe ntera sigateyanga kwata atera nnyo okuexposinga abantu abayaye be Dubai like gundi yabba gundi ye content wa mutwalidde omwo mubabbi ndowooza oyo gwe tuba tunoonya akatajja bitubulire wano mupokopoko gundi Adija wali asendeza gundi I think ali wano ayambala esaati ya blue I think mumanyi naye ngenda gezaako kubeera his content is exposing people like ayagera ne evidence semwagala content ye ajja ne evidence ye content wa mutwaliddeawo Adija waliwo yakufeera sente zo waliwo yakuleeta Dubai nakufeera nakola ki leeta evidence so naye nakola content iwe bwati so it's very easy I think people should concentrate on getting the right content gyali asobola okubeera nga kutunda nga tovumye bantu nga tolinyidde madala ku bantu nga tobringinze bantu wansi tobise banno nti bafudde so I think TikTok mulungi era mwagadde nnyo era alimu empalana nyingi lwakuba nti abantu abasinga
bawalanye abantu waliwo abantu abafunye following especially bakadama balina big following ate abantu abetwala nti bo bali class tebalina wadde ababa following olukumi oluba following ate nga bebo be bantu bebamu abadda ku content w'abannabe ne bagamba nti content ali loko ate nga ye tasobola nakudda ku content gwe bagamba nti obaali mu amagezi n'ateka Kadamu omulaba Kadamu anakola TikTok okuba nti ayagala following nene ayagala kwejjako stress ya mwalabu time edduka emyaka ebiri gigweko asobola ate okuddiwaka nga tali affected. I think bakadama abasinga bayingira TikTok for that reason. However, some balina acting skills yabalala balina ebigendererwa byabwe tulabye Shakasho bayali ayagala kuba muyimbi. Tulabyeko omwana Amuna 256 naye ndoza yali ayagala kubeera nga actinga of which sawe no ndabanga naye ali into acting. So those people join TikTok for various reasons. Okay, so kati ndowooza poko tugenda kubeera nga twogera ku bintu ebyenjawulo ebigenda maaso naddala wanino mu Dubai ku bantu abali ku kyeyo. Ate bwe njogera ku kigambo poko ndowooza kikuyingira bulungi mu matu n'obeera ng'okitegeera. So kati mwenna abalina entalo ate mubeere nga mutwesunga mu maaso awo kuba tugenda kubeera ate tubaleetera omuliro bubi nnyo. Okay, so Simon njagala ontwalemu ku bintu ebigenda mu maaso waneeno being for starters tetugenda kubeera nga tulandaga nnyo naye kwegamba buli kimu tube nga tukikola. For starters okusinziira nti show yaffe eri wano Dubai right now tutunule ku kintu kya naddala ojjukira incident yaliwo 2 weeks ago I think 3 weeks ago ey'abaana be bagamba nti baali basula ku union abali union by the way obanga oyagala omanyi ekituufu ekiri ku union wanyi Dubai osobola otambula anytime otambulangako okusaawa 8 ogw'ekiro n'oyitako ku union. How many people bogenda okusanga nga bebase ku union? Bayitirivu. Ashega bayitirivu nnyo nga bebase ku union naye nga ate balina families balina abaana abalala balina ne visa balinnya nnyonyi tebalinnya bbaasi okujja wano ennyonyi yakamu kitundu plus kituufu bajja wano nga bazze nabo kunoonya bulamu naye omuntu oyo asobola ku kisementi wabweru wali ku union ne visa ye mu ngalo n'akeera n'anoonya omulimu n'amala n'akomawo neyeebaka. Wobanga oyagala okulaba ekirala ekituufu itako ku airport Fly Dubai ngeyiye olabe how many people are stranded ngenyonyi yatuuse like 12 hours ago how many people are stranded ku airport nga tebannaba kugenda kubakima kivaawo adije eno message egende eri abo bonna ekintu ekyo kivudde ku bannayuganda bannaffe ate bwe tubogerako be abajja ku gundiyo ne bakuvuma okitegeera abakujja ne bakuvuma ne bagamba biki byayogera akakawolako abantu abo era buli muntu gwojjanga n'olaba mu komenti ng'ayomba biki byo expose nga biki byoyogera be babbi okitegeera naye kati oleese omwana wa munne Dubai omugambye nti tuula wano ninda nzija wamugjeeko ssente tetuganye okufuna gyekuli mwagala nnyo okufuna naye funako ekitono omuntu at least mutuuse wagenda osula omulekaawo okitegeera si kuleeta mwana w'omuntu n'omuleeta ate n'omusuula awantu. Njagala ogamba omunnayuganda yenna ayagala okujja e Dubai bino tetubatiisa omuntu takulimbanga nti agenda kunoonyeza omulimu omuntu takulimbanga nti agenda kunoonyeza omulimu omuntu agamba nga ngenda kufunira omulimu akulimba 80% of them. Teri muntu genda wa CEO nti CEO muyindi oba muwarabu si kitaawe nti nguno mukuleetedde si muganda we omuntu agenda kusaba miliyoni obukadde 8 akuleete Dubai mungenda akufunye ate ekizibu kye bakola abafunira omwezi ogwo ogwa visa mwana n'abeera muneno n'abonaabona n'amuwa tiketi ng'eriko return ticket naye nga return ticket nfu dami kye bayita dami nga nfu teriyo mu system kale n'omwana n'agamba bannange banzibye kanzireeka naye nga ne return ticket dami nfu tagirina emuzaayo bafere bafeze bannaabwe bwe batya amuggyeko miliyoni 678 ngenda kufunira omulimu wegulye Dubai
amuwadde miliyoni 8 amulesi amukoledde visa omwezi ogwo wegenderezanga nnyo omuntu akoledde visa ey'omwezi ogwo. Simon Kansoke kusala ekirimi bwe natuukawo amawulire gansanga abantu nga baŋŋamba adi jangu waneeno janguko waneeno neŋŋamba kaŋŋendewokko nensangawo abaana bambi nga we basula abaana baneeno abayagala okujja tetubatiisa naye kuno kubeera kubalabula ku bimu by'olina okumanya n'engeri gy'osobola okweteekateekamu ng'ojja Dubai. N'abantu abali e Dubai baagala nnyo okuwelkaminga omuntu azze ng'ali constructive ng'alina kyagenda okwongera ku nsi yaabwe. So omuntu agenda okujja obeere waneeno ng'ekitereko otuulaawo obafuukira obuzibu. Buno obusubi obusulwamu abaana bano babuteekamu ssente era olaba nti olweggulo olujja nga batandika okufuuyira amazzi babulabirira okitegeera tuyambaganye tutya naddala ffe ng'abannayuganda omunnayuganda ave waka ng'onoonyereza information. Simon ekisinga okunnuma abaana ebintu ebyamakulu nga bino tebabiraba. Tukola sheeno saawa zino abagenda okgenda mu komenti abagenda okuvuma biki bye mwogera tunulira sheeno ogende mu komenti ogenda sanga abatuvuma why we are exposing them. But nze nyiga nnyo omwana omugyeeko ssente kino nkiddamu omuntu takulimbanga nti ngenda kufunira omulimu e Dubai sasula ssente bweziti akulimba Kansooke maleyo ntuukawokko olwo lunaku nsangawo abaana nga beebase saa zaali 11 ez'olweggulo ne mbagamba muli mutya ne baŋŋamba tuli bulungi. Omuwala ne mugamba musula wano naŋŋamba ya twebaka wano ne mubuuza ani yabaleeta naŋŋamba kati nze yaleeta bamuyita Muhammadi yaddayo e Uganda ne mugamba mbadde njagala kwogeramuko nammwe sobola okukwatako ku vidiyo naŋŋamba nti kati bakwano bange tebaliwo bagenze ku pate kitegeeza obulamu butambula. Bakomawo ne beebaka ne bamala ne beeyongerayo ne bakola emirimu gyabwe. Ne mugamba oba weetaaga nojja nga ffenna weetuli ne ntunula n'endaba ebikunta n'endaba engeri gye beebakamu okitegeera nga mbutuufu kino kyetaaga okubeera nga kyogerebwako mu midiya abantu mubeere nga mukitegeera ate mubeere nga mweddako. Bannayuganda gye banaakoma okukola ekintu bwekiti simanyi oba kisoboka naye gye tunaakoma okukola ekintu bwekiti tulabye amawanga agasinga ge bataddeko bans ku visa naye ngaebintu tebibadde binene nnyo ebibaningisiza visa. Kituufu. Nze naye tukimanyi bulungi nti omunnakenya kizibu ofuna visa ya Abu Dhabi. Kituufu. Right now omunigeria nga toweza myaka 35 and above tofuna visa. Kitegeera olw'embeera ebadde tomanya ki bagenda keera ku makyalo ebintu bino bye tukola ng'ojja kwagala okufuna obukadde 3 okuva mu Adija obukadde 2 okuva mu Dewo naye at the end of the day you are costing the future generation. Kwanza nawe tukimanyi Uganda teri mirimu. Kituufu. Bantu bangi abaagala okubeera nga bajja waneeno kyakumalirayo emboozi Simon. Fumute emboozi. Omuwala ngamba nti ne mubuuza kati munaabirawa mwana wa buwala kuba namubuuza ne mugamba nkukwate ku vidiyo naŋŋamba saagala kunkwata ku vidiyo naye nga sinaba kwongerayo mboozi ngenda kuyita abantu ab'amaanyi muno mu Dubai mpulira nti tulinamu ekibiina ekitwala bannayuganda AUU omuli omukyala Ashley Quality omuli omwami Haji Yusuf Kimera omuli omubaka wa Ssaabasajja Kabaka omwami Abdul Basiti ali awo mu kikanula sibamanyi nnyo naye just nabala ngenda kuyita abantu abakinoomu abali waneno mu Dubai omwami wa Mpombo Restaurant Mr. Hassan ne Hajat abakyala ab'amaanyi omukyalo wa JICC Jackie Jana tukulabye ng'osponsoringa ku bivulu eby'amaanyi nga Part 1 Star Awards olese munene abantu ba Alan Cruz okujja okubeerawo ku mikolo gy'abantu balandiroodi abakyala babbire abantu abalina kwegamba influence waneno mu UAE
banaye muveeyo bw'obeera ng'olina w'osobola okutwala omwana yeebake paka waafuna omulimu akusasule in the future oba mu ngeri yonna gy'osobola okuyamba tekiri long lasting kati nkutta omwana ku union mugjewo muwaddewo okusula okitega Simon sirina kizimbe ku Dubai mpangisa bupangisa nange amasanyalaze ogamanye ebbeeyi yage Dubai bbeeyi nene amazzi omanye ebbeeyi yage Dubai bbeeyi nene oyinza omuntu obutamuwa waasula n'omuwa ekiyigo okay okunaaba yes oba omuyambi the solution gyoyogerako Adija solution gyoyogerako teri long lasting teri long lasting kintu nti Adija ojjanjaba symptom naye tojjanjabye kirwadde kawuka kaleeta tojjanjabye kawuka kaleeta kirwadde nkitegeera kitegeeza ekirwadde Fly Dubai egwawo Terminal 2 genda olwaleero nawe alabye sheno genda olwaleero Fly Dubai egwa sawa mmeka sawa nga 10 oba 10 gwekiro gendayo ku sawa 5 ez'okumakya ng'ennyonyi yagudde sawa 8 ogw'ekiro oba 9 gendayo 5 kumakya 6 gwakumakya nkutegedde ensonga how many people are you going to find they are stranded agambye nti omusajja yaŋŋambye ntuuke wano yampadde visa ya mwezi gumu yaŋŋambye ngenda kukola ku ssomero so kati nkitegedde ensonga yo nti bw'obeera nga okutte ku symptoms obeera tokutte ku kawuka akaleeta disease kwagwe Adija oyagala abantu bano bonna bookoowodde bajje bayambe abaana tebagenda kuyamba naye nabo bantu b'amaanyi basobola okutuusa eddoboozi ate nga n'omwana omuwala ne bw'omuwa just waateeka ensawo ye n'omugamba nti kati ne bw'aba tasuze ne bw'omuwa entebe n'omuga asulako wano era kiggwerawa agenda n'afuna omulimu visa bamuwa ya mwezi gumu yaggwako alina okukola visa change kiggwereddewa kiggweredde in tears kakati Adija with HK Media kyoyina okwadvocatinga is these people like bantu bano like these people balekere awo okukola kino obuulira abantu bano abantu but you have a big following yeah I know babuulire omwana waliwo omwana ali Oman right now waliwo omwana ali Jordan ali mukulaba shoyo agamba Adija nkoze ntyo okujja Dubai omwo mwekowolera n'aba Uganda Embassy ya Uganda bali mu Abu Dhabi mukoze eki ku nsonga y'aba agents akola ne consulate kati Dubai abaleeta abaana ne babasuula mu mbeera bwetyo ekirala ngenda kunenya Uganda bateeka nnyo trust mu bantu nze singa nali wakubba ssente z'abaana singa ndi mugagga abakugamba nti singa nali wakubba ssente z'abaana singa ndi mugagga nnyo kubanga abana Uganda nabo bateeka nnyo trust mu bantu omuntu olw'okuba omulabi ali Dubai ogendeddewo mu inbox ye njagala kundeeteeyo ngenda kugamba nti mpa obukadde 5 ojja omulimu weeguli no ojjukira show gye twakola I think 1 year ago nakola nawe ya bed space so many people came to my inbox nga kulwokuba bandabye ku show Adija bannange njagala kujja Dubai nkoze ntya how much money do I need wembeera omufere ngenda kugamba omanyi leetayo obukadde 5 6 kale soko mpeeko obubiri obwo nkole ku visa yo sente zo ngenze nazo oze ku Facebook otandise okabya amaziga otukozeemu video mu TikTok kati banaye mwagala tubakolere ki naye nga nange gwe weesiganye sente zo nina ebizibu I need money I know ate money sente ziri so tempting abantu kye batamanyi omuntu amala okukwasa ku sente obeera tokyali mu magezi oli aze kati waliwo abantu abalala ambogereko naye lindako nga tetunaba kugusa nga tukyali ku nsonga eno eya Embassy ya Uganda okubeera nti nno twagala eberenge ye involvinga mu nsonga eno ey'okubeera nti nno efaayo nnyo naddala kuba agents abaleeta abaana magezi kigoyinza bubaka kigoyinza okuyisaawo obuyinza okubeera nga butuuka gye butuuka ku Embassy Embassy yanyima ekipapulo lwa diramu 3 nalina diramu 197 nga neetaaga ekipapulo okugenda e Uganda omukyala nanyima ekipapula lwa diramu 3 ekipapula kyali kya diramu 2 kati nsaategeera sente meka ezeetaagisibwa ekipapula kyali kya
dira mu 2 samanya nengenda neve Dubai nengenda Abu Dhabi ne dira mu 19 zinali Dubai mukazi nanyema ekipapula lwa dira mu 3 wavaayo ng'China oba waliwo kadame yali yadduka mu kiyumba ng'asula wabweru ye yampa dira mu 3 era kadamu oyo wabaalaba bambi njagala nnyo mwebaze era njagala nnyo musasula ekisingawo yampa dira mu 3 bambi ng'asula wabweru kwembasa kadama nno bw'oba gy'oli ofunye omukisa oba waddayo era bw'oba onzijukira nga wampako dira mu 3 wampako dira mu zaali 3 wanzinyamba ku embassy Abu Dhabi kakati embassy ekumye ekipapula la dira mu 3 ogisuubira kukola ki sikwogera bubi sikwogera bubi yes yatukoledde consulate e Dubai kati tokyetaaga ebintu ebisinga ogenda Abu Dhabi wenawulidde senagirabako naye embassy yaffe nga ffe ekuyambye etya kati bwe tujja ne twogera kana akakiiko k'Abannayuganda ko kaliwo nga kakola biki kyenjagala okubeera nga akakiiko kalina be kayambye kuba mpuliddeko baguze ambulance e Uganda bakoze ebintu e Uganda kalina be kayambye sigenda kwogerera kakiiko kalina be kayambye kalina be katayambye ninako mukwano gwange omu yafiirwa bambi taata we nindaba akakiiko nga kakola kyamaanyi nnyo okulaba nga bambi taata we akola ki adde Uganda osegeera so akakiiko ako nakalabako nga kakola ate nga bambi beeteekawo bokka ng'abantu waliwo omwami amaze wano ba mu Dubai emyaka 4 mwami muzeeyi namulaba nalinako nenamba era bambi wofuna ebizibu ne poliisi omwami oyo omukubira linnya ly'omwami ono omwami ono ye Abdul ye omubaka wa Ssaabasajja Abdul Nsubuga I think waliwo omwami Abbas Nsubuga omwami omubaka wa Ssaabasajja Abbas Nsubuga kushare feddako omwami oyo mukubire ku simu omwami oyo oba tusobola otukkiriza okugaba ennamba ye I've seen him helping so many Ugandans. Are you sure? I've seen him. That is nice. Ate naye kwali ku kakiiko k'Abannayuganda era like oba Munnayuganda ne bakukwata kuba mwami yatugamba amaze wano emyaka kumpi 4 mu Dubai bajja ku mulembe gwa Amin mu Dubai so like very long ye mwami goyinza ogamba nogo wali batukiriza okugaba ennamba ye mukubireko kasimu abasobola otukiriza okugaba ennamba ye ku TV wano tusobola okukola ki okubeera nga tuyamba abantu so kati ekyo ekibuzo tugenda kubeera tukibalekera kiki kye tuyinza okubeera nga tukola okulaba nga ate embeera bweti tetuuka ku Bannayuganda ab'enjawulo ababeera bazze wano eno mu UAE naddala ne tubeera nga kwegamba twekumakuma ne tubehavi nga kisusse ekintu kino tekyali bwe kiti ekintu kino tekyali bwe kiti embeera teyali bweti kubanga nange ne wenajjira waneeno ate naawe agezaako okubba Munnayuganda kyolina omumanya teri muntu ajja wano nga ali okay aba n'ebizibu okitegeera abantu abali okay bali waka bali mu America bali musindala ate nga nabo balina ebizibu byabwe ebyenjawulo omuntu agamba nti kangende nkola obwakadaama kangende njiye Dubai maama aba afunye sente mu kibiina Buraka maama aba atunze baba batunze akanyumba by the way sinaba nakugamba omwana yajja mu inbox yange waŋŋamba nti Adija nina ettaka lyange naligula bukadde 8 mbuzaako okusasula obukadde 2 naye mbadde njagala ndisingire agent andeete Dubai nkola olowooza sente zino zinaavaayo otunda otya ettaka lyo obukadde 8 ojje Dubai bannange Abannayuganda wobeera oli desperate wobeera oli mumanyi oli desperate don't do things out of desperation don't do things out of desperation kubanga at the end of that day ogenda ku losing out okaba amaziga ate tukulete wano ku HK Media tukusondere sente tukukubira omulanga abantu babeere nga bakola ki ojja Dubai wano otambule nga ebirowoozo bikuli eri olowooza kuba banja maama kuba genda okusiba maama kuba genda okutwala akayumbako akayumba k'abaana bo emmotoka ekutomere tugenda kubeera ekyo ekibuzo tukibalekera olunaku lwaliro olw'obudde Simon Sagala tubeere nga tulandaganya okuba kirabika ebyokwogerako bifuuse bingi nnyo ng'ate nkujukiza nti ebeera Speed Express okubeera nga ekutuusaako show eno yokka wano mu Dubai amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi nga nkutuusaako obulamu omuntu waali ku kyeyo tugenda kuwayininga n'abayimbi music yafuuse music
mu Dubai waneno abaana bangi bakubye ennyimba simanyi music wo mu Dubai kati ye atambula atya kubanze ndaba abaana mwagala kuwulira birala ebyabaana baneeno ddala bye babaleetera mu byagala bibatuulamu mu binyumirwa. I think abaana tebanayiga ku promotinga music waabwe naddala wano mu Dubai. Naddala mu Dubai. Kubanga nze sinategeera audience ki gye baagala. Kubanga nze nsuubira nti omwana atandikidde wano naddala okuyimba mu Dubai abeera international artist. Right? Ne sinategeera na audience ki gye batargetinga. Otargetinga bannayuganda abali e Uganda. Otargetinga abali wano ali ku kyeyo e Dubai. Ochegera. Oyagala kuba mu nsi yonna. Nina mukwano gwange Shafiki alina omuyimbi gwagezako promotinga. Naye alina obuyimba n'abutokubamu pokopoko. Omuyimbi mumanyi naye music sinaba muwulira. I think so. I think promotion wise I think tebanakozesa the right channels. The right channels. Which are the right channels? One of the right channels you want to promote music. Right channels zogezaako olaba otargetinga kyeyo nze ow'okukyeyo ate oluyimba olupromotingira ku NBS e Uganda. Anti mubeera Hadija Kigozi waali Uganda. No, the channels ez'Abannayuganda abali e Dubai promote the music through those channels. Hadija aba wano batandikire wano kumanya. Tulina mba DJs abenjawulo, DJ Ramwali, ndabeko DJ Waswa, DJ Jamie Beats, nkutumiddeko nnyo my friend, DJ Henry, DJ Chomulala gw'omanya sounding. Kubanga music wa mukwano gwange mu promoting na mubala wano gwange Karamu Goodman. Okay, nkutumiddeko nnyo promoter Kim nawe bambi oli wakabinyo. Thank you so much my friend. Tetugenda ate kubeera nga tweyongera nnyo olw'obudde. Tugenda kubeera ndowooza twandyagadde nnyo okwagala music naddala bannayuganda be tuli nabo ku kyeyo okuba nti there is a lot of talent. Omuntu yes ajja wano okukola naye ate teyandibadde tasobola eri talent ye. Yali sigadde agenda mu maaso. Yes, yansigadde agenda mu maaso. So I think abantu bano njagala kuba I think Hadija tayinza kusaba sente n'oleeta akayimbako akateeke mu shongo yaffe. Siyinza kusaba sente. Okaleeta bulesi ne tukazannya wano screen dozo gyaba abantu ne babeera ate nga bakutegeera bulungi. So I think let them use the proper channels because if you want to market to me ali Dubai. Ne Simon Wuno reach out to his number asobola okubeera nga akuleetera bulungi akagundike akayimbako waneno ku HK Media ate nabeera nga kakubira mpokopoko naye nga ate bambi mwenna abatulaba side eyo tweyanza nnyo. Simon beera ng'osibula abantu tetugenda situla wano kuba ebyokwogerako obudde buyise ebyokwogerako tulina bingi naye nga I think buli week tugenda kuba tubaleetera ekipya show mpya twakagitandika tugenda kuba twogera ku bintu bingi nnyo tugenda bye tusuubira nti mwetaaga okuba nga mbitegeera ate ne we twandiyigezezzaako okuimprovinga tuweereze ka message tulabe biki bye tusobola okuba ate nga tukuweereza biki bye tusobola okuimprovinga to welcoming criticism kuba ze zitukuza zitugezaako ate to make us better. We don't want to end in tears. They make us better. Naye ate criticism z'okuba nti mmwe abatugamba mbu temujja kukyogerako kino mukwano mulimba mwe bafere. Okay, nga sinaba kuva wano ebeera Speed Express okubeera nga ekutuusaako show eno ey'amaanyi ate nga sheno gikuweereza nsinzira wano eno Dubai wokka. Ntumiddeko nnyo omwami Matiti blogger we Uganda ate nga wamaanyi nnyo mukwano gwange n'abantu bonna ab'enjawulo mwenna abanjagala abaana bali mu magye ga Hadija Kigozi group yange ya Facebook eya WhatsApp muli baakabi nnyo. Mbeera HK Media Hadija Kigozi subscribinga.